Mbweri wolutalo. Simanya wakati wa Barbie ne Nubian. Banange. Wa mama zimagogerwe. Nje nange mbiwulira mu mbu. Mbwera principal. Waba agenze bweru mbu Nubian li ye first lady. Nange mbu kati muri eyo mbu Junior yabitandika temuneti kabanange. Nanyabizibu byange. Hola muomere. Tona abantu beri amirembe kati nze nyingirira muwa. Na buli kimune bantekamu. Buli kimu Junior yayogedde kino. Kuruno mumpayiriza. Nera miuli wa mama mbu. Mwerambu mbu Nubian li mbu ye first lady. Mwerambu eyo ebulaya mbu bamanyi Nubian. Ngajo balanga Barbie mbu takambula nnyo. Nera Nubian li ne Bobi Wine era twabiwulira dda. That's not news. Sina mawulire. Tuzitwama tukuzenga tubiwulira. Era mwalabye wa maka fana nga Nubian li atuderi mama Bobi Wine okutula nga Nubian li yaliwo. Kati nze amutuzizaawo. Ebintu byambu mbu. Nalafira mu lugambo. Bana ba TikTok be babitandika. Junior nawe kaye yakulya. Oba andiye. So n'olwekyo saagala ku neti kaba mikwano. Mbu sister Junior ye yatandise ekibuuzi siina mboozi gye natandise. Omwana ali Canada bamuyita Lu. Ye yalutuwadde olugambe jjo ku TikTok ngense ewulira. Mbu era mbu Bobi Wine mbu mukkiriza okuddayo eyukke. Mbu yalina kubalaga mukyala we. Kakati Nubian li waba ayina amazzi nga musheshe nyingiriramu waawo. Luyali. Mbu waba yamuwomera. It's their choice. Musibanya omusajja mufumbo. Banji nnyo wana abafumbo bayina isibate ya kibagamba nti most of the married men bayina era abavubuka be baagala. Yes, biri mumbu. Naye n'olwekyo nteeka bintu byammwe bintu wamma byambu mbu